Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa era akatabo kano kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka. Obulanga olunaku lwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Obote ayimiriza Constitution nga ennaku z'omwezi 24 February 1966 essaawa emu ey'ekiro Prime Minister Obote yalangirira ku Radio Uganda nga bw'ayimiriza Constitution ya Uganda eya 1962. Constitution gye yayimiriza nga yeeyo yennyini ku lw'okwefuga nga 9 Oktoba 1962 gye yakwasibwa era n'akwata Bayibuli mu ngalo n'agirayirira ng'ajja kugikuuma n'okugirwanirira. Mu kukola ekyo yagamba nti ayimiriza Constitution ng'agenderera kuleetawo obutebenkevu n'okwegatta awamu mu ggwanga era nti yagenderera kutaasa ggwanga lireme kugwa mu katyabaga mbu kubanga waliwo abantu abamu abaali bagezaako okusuula gavumenti era nga beeyambisa amagye agava mu nsi endala. Abantu bonna bwe baawulira nga Prime Minister akakkanye ku Constitution agigajambula era ng'agisambajja ne bennyamira nnyo era ne batya. Abakozi ba gavumenti ya Buganda abaali bamanyidde okukolera ku mateeka n'ebiragiro tebaamanya nti wayinza okubaawo omuntu yenna asobola okuyuzaayuza amateeka g'eggwanga mu ngeri nga Obote bwe yali akoze, olwo nga tewali amanyi kiyinza kuddirira. Wabula Edward Muteesa owokubiri nga President wa Uganda yeesowolayo n'awandiikira Prime Minister ebbaluwa 3 nga wakanya era nga amulabula ku bikolwa bye ebyali bimenya amateeka g'eggwanga. Eno y'emu ku bbaluwa ezo Frederick Edward Luwangula wa Lugembe Muteesa owokubiri ze yawandiika nga 28 February 1966. Yatandika bw'ati: nkuwandiikidde okukutegeeza nti ebiwandiiko byo ebyanga 22 ne 24 February 1966 bindeetedde okweraliikirira kunene nnyo naddala nga bw'otaabintegeezaako nga bwe kirambikibwa mu Constitution ya Uganda. Mu kiwandiiko ekisooka kirabika ng'ogezaako okutwalira obuyinza bwa gavumenti ya Uganda bwonna mu mikono gyo wekka. Kino okimanyidde ddala bulungi nga nange bwe nkimanyi nti toyinza kukikola kubanga okukola bw'otyo okuba kumenya Constitution ya ggwanga. Mu kiwandiiko ekyokubiri mwogambira nti Constitution ogiyimirizza. Tewali kintu kyonna mu Constitution eyo ekikuwa obuyinza obwo yadde okubuwa National Assembly. Ninze nga sinna kuwandiikira nga ndowooza nti toleme kweddamu olongoose ebyo biwasobezza mu kwanguyiriza nga tebigoberera mateeka era mbadde nsuubira nti abawi b'amagezi bo tebaaleme kukuwabula mu kikolwa kino ekiyinza okutabangula ensi, ekintu ky'osaanidde okwewalira ddala. Nze munnange ataddeko omukono era akuwandiikidde ebbaluwa eno nze Edward Frederick wa Lugembe Luwangula Muteesa owokubiri President wa Uganda. Munnange ku lwanga 2 March 1966 Obote lwe yafulumya mu butongole mu Uganda Gazette nga bwe yeddizza obuyinza obw'okufuga Uganda nga buli mu mikono gye nga Prime Minister n'emirimu gyonna egibadde gikolebwa Pulezidenti. Era kyawulirwa mu lugambo nti waliwo okukyusakyusa amagye ga Uganda. Abatawagira Obote batwalibwe mu bitundu ebyewalako ate abo abamuwagira be baba basembezebwa okumpi ne Kampala. Edward Frederick wa Lugembe Muteesa owokubiri President wa Uganda naye mu kiseera ekyo yali atandise okweraliikirira nga tamanyi binaddirira.
ebigambo ebyateesebwako mu paalimenti ebya zaabu n'amasanga bimale bizingiremu ne Prime Minister we byamweraliikiriza. Newankubadde nga emabegako ebigambo ebyo yali amaze okubiwulirako nga babyogerayogera, naye yali tannamanya nga waaliwo obujulizi obuyinza okulumiriza Prime Minister ne banne mu ngeri eyo. Muteesa bwe yalaba eby'amagye okwekuluumulula nga tategeezeddwako ate nga ye yali Commander in Chief, n'alowooza nti osanga ab'amagye baagala kujeema kubanga baali bajeemako dda emabega eyo mu 1964. Kye yakola kwe kutandika okwogerako n'omubaka wa Bungereza e Kampala era n'ababaka b'amawanga ag'abaddugavu abalala, ng'ayagala ategeere obanga amawanga gaabwe gayinza okuwa gavumenti ya Uganda obuyambi singa wabaawo okujeema kw'amagye ga Uganda. Ate Brigadier Opoloto eyali aduumira amagye ga Uganda bwe yagendako ewa Pulezidenti okwebuuza kyasaanidde okukola ku by'okukyusakyusa amagye nga omuduumizi waago tategeezebbwako, Pulezidenti n'amugamba agende yeebuuze eri akakiiko k'abaminisita kamuwa amagezi. Aba kabineti kwe kumuwa ebbaluwa esaba Prime Minister Obote akomewo mu Kampala ne bamulagira agimutwalire mangu. Brigadier Opoloto yagenda n'ab'amagye batonotono okwerekera ku Prime Minister ng'akomawo. Munnange Obote yasoma ebbaluwa n'ategeeza Brigadier Opoloto nti ajja akubikolako era Opoloto ab'amagye be yagenda nabo yabalekayo n'akomawo bw'omu e Kampala. Oluvannyuma guno nagwo Dr. Obote yagufuula musango era n'aguteeka ku Muteesa nti yali atumye ab'amagye okumukwata bamuleete nga musibe e Kampala. Wabula Obote teyayogera kyabaziyiza kumukwata so nga bamusangawo. Mu kiseera kye kimu Muteesa yaweereza kopi z'ebbaluwa 3 ze yawandiikira Prime Minister eri ab'amawulire bazikube mu mpapula zaabwe ensi yonna etegeere. Era ye Muteesa nga Pulezidenti wa Uganda ekikolwa ky'okumenyawo Constitution ya Uganda mu ngeri y'obwannakyemalira yayagala n'ab'amawanga amagatte UNO bakimanye bategeere Uganda byeriko. Kyeyava yeekubira enduulu era obubaka bwe bwali busoma bwe buti. Waliwo abantu bangi abatakkiririza mu Constitution ya Uganda empya eteekebwewo mu ngeri y'ekimpatiira. Abantu abo tebajja kukkiriza ne bwe banaatuusibwako okubonyaabonyezebwa okw'engeri yonna. Constitution yakolebwa omuntu omu era n'agireeta mu paalimenti eyali yeetooloddwa amagye nga mu nguudo z'omu Kampala amagye geekalakaasa. Mu kuyisa Constitution eyo ababaka mu paalimenti baali mu kutya ku biyinza okubatuukako singa tebaakola kyali kibalagiddwa kubanga mu kuyingira paalimenti baasooka kwazibwa. Constitution yayisibwa n'ababaka 55 ate abataakuba kalulu baali 33 so nga okukyusa obukyusa mu Constitution kyali kyetaagisa ababaka 62 okugiyisa mu mateeka. Prime Minister Milton Obote amaliridde okuteeka mu nkola ebyo byonna ebiri mu Constitution y'empya ne bwe kinaaba kyetaagisa okukozesa maanyi. Ku luuyi lwa Buganda olukiiko olukulu nalwo lulumya amannyo nti terujja kukkiriza kikolwa kya kumenya Constitution eyakkiriziganyizibwako abantu ba Uganda bonna. Ekikolwa kya Prime Minister kino kijja kuleetawo embeera etali nnungi mu by'obufuzi bwa Uganda okufaanana ng'eyo eyali ekatanga Congo. Munnange naye tewali buyambi bwavaayo. Thanti omuwandiisi omukulu ow'amawanga amagatte yagamba nti ensonga ezo zaali munda mu Uganda. Ekibiina kya UNO kye zaali tekisobola okweyingizaamu. Ku lwanga 2 Maachi 1966 lwennyini era Obote
yalangirira nti Kabaka Muteesa owookubiri yennyini ye yali asabye amagye okuva mu mawanga ag'ebweru gajje gazinde Uganda, era n'amussaako n'omusango nti yagaana okuteeka omukono ku mateeka agazzaayo amasaza Buyaga ne Bugangazzi e Bunyoro, bw'atyo n'alemwa okutuukiriza omulimu gwe nga pulezidenti wa Uganda. Teyakomaawo, Obote era n'ayongerako omusango omulala ku Muteesa nti mu bbanga ttono eriise pulezidenti yagaana okuggulawo paalamenti. Kino Muteesa yakiddamu nti ku olwo yatuma vice president we okuggulawo paalamenti mu kifo kye. Enkeera nga 3 Maachi 1966 Ssaabasajja Kabaka Muteesa owookubiri nga pulezidenti wa Uganda yawandiikira Prime Minister Obote bw'ati: kaweefube gw'okoze okuleeta mu nsi muno obufuzi bwannakyemalira mu ngeri emenya constitution ya Uganda, era kwe wasinzidde okulangirira ebyo bye wayogedde eggulo, oteekwa okimanyire ddala nti abantu b'ensi eno ebyo tebabiwagirira ddala n'akatono. Ekyo naawe wennyini okimanyidde ddala. Byonna by'ogenderera kati byeraga byokka nti si byebyo omuntu alina omwoyo gw'okukolera ensi ye by'ateekwa okukola. Oteekwa omanye nti essanyu n'embeera ennungi ebya Uganda byonoonese olw'ebyo by'ogenda okukola okuviira ddala nga February 22, 1966 ate nga biri weeru wa constitution. Abantu b'omu nsi eno n'ensi zonna ez'ebweru abalowooleza mu demokulaasi tebagenda kukkiriza n'omulundi n'ogumu ebikolwa eby'okunyakula obunyakuzi constitution yennyini byeragira ddala nti pulezidenti alondebwa paalamenti so si muntu mulala yenna. Nze ku lwange siyinza kusemba mulundi n'ogumu ebyo byonna by'okoze mu ngeri emenya amateeka. Kanyongereko na kino nti ebikolwa ebyo bifuuse byakabi nnyo okwebyo ebiriwo mu baganda baffe abalala mu Afrika, kubanga buli kisobyo kyonna ekiba kikoleddwa kyongera kuzitoya migugu gye balina gye batasobola kwetikka. Embeera eriwo mu nsi yonna ewanisa abantu emitima. Kitwetaagisa okulaba nti tukola kyonna ekisoboka okuggyawo obweraliikirivu obwo so si kubwongera bwongezi mu maaso. Nandibadde situukiriza buvunaanyizibwa bwange singa nkulekamu akakunkuna. Ojja kusuubira nti abantu b'ensi eno bayinza okusemba ebintu by'okoze ebimenya constitution, ebyokulabirako nkumu nnyo ebirabise buli wantu mu ggwanga ebiraga nti abantu baffe tebagenda kukkiriza kunyoomoola okutegeera kwabwe. Njagala ebbaluwa eno ogisome wamu n'eyo gye nakuwandiikira ku lwanga 28 February 1966. Nassaako omukono Edward Frederick Walugembe Muteesa owookubiri, pulezidenti wa Uganda. Ebbaluwa yali ewakanya ekikolwa kya Prime Minister okugaba abantu Kabaka be yali atumye. Obote n'abagaana okuyingira mu State House Entebbe okuggyayo ebintu bye nga bwe yakola ku bbaluwa eyasooka. Era n'eno ebbaluwa Prime Minister teyagiddamu, wabula oluvannyuma yayisaawo ekirangiriro nti Muteesa ayinza okutuma mu State House aggyeyo ebintu ebyo byokka ebibye ku bubwe ebitali bya gavumenti. Kyokka Kabaka teyatumayo muntu n'omu. Ekyavaamu oluvannyuma nga n'Obote ennyumba amaze okugyesogga baasiba ebintu ebyo bo bye balowooza nti bya Muteesa eby'obwannannyini ne babitikka ku loole ne babitwala mu lubiri Emmengo. Ng'ennaku z'omwezi 8 Maachi 1966 baminisita 5 abakwate baatuusibwa mu kkooti e Kampala, kyokka Chief Magistrate n'abasindika baddeyo ku meere Luzira. Oluvannyuma buli omu yaweebwa ebbaluwa ezibategeeza nga bwe baakwatibwa mu tteeka lya Deportation Ordinance eriragira okuwaŋŋangusa mbu lwakuba ekisooka beeyisa mu ngeri y'akabi emalawo eddembe n'obutebenkevu mu Uganda.
Ekyokubiri, baagezaako okuleetawo obulabe wakati w'abantu ne gavumenti ya Uganda. Ensonga eyokusatu, baali basalidde gavumenti enkwe era n'okugirya olyoma. Munnange, newankubadde nga baminisita bano baabatwala mu kkooti ezitali zimu era buli mulamuzi asala ensonga zaabwe n'alagira bateebwe, naye gavumenti y'Obote teyabayimbula. Bwe batyo baabeera eruzira okumala emyaka 5 okutuusa mu January 1971 Pulezidenti Idi Amin lwe yabajjayo wamu n'abalala bangi ne badda ewaabwe. Abange, ebyo nno munnange byensobodde okukutuusaako olunaku olwaleero. Munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala munnange nga nkuwa ebirala. Aye Katonda kuuma Namulondo.